Lily Puzzle atendereza Dr. Jose Chameleone laba engeri gye bagwenzemuko crazy munnange live wali amukubidde live ku WhatsApp munnange ate Lily Puzzle wabadde munnange ate embale eside eno ate nga munnange Bebe Cool wuuno naye avuddeyo n'atendereza Alien Sekeni eside eno laba amuwadde drop munnange ate mu kivulu kye wali ekigenda okubeera ate erugogo eside eno ngenda kusaba video gimpe like wobeera nga tonnava ku subscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala subscribinga muganda wange eside awo kakati ngenda kubeera nga ntandika ne Lily Puzzle munnange eside eno kakati Lily Puzzle abadde munnange ate wali embaale era nga akubiddeko ku Dr. Jose Chameleone wali live muganda wange ku WhatsApp wali nasooka munnange ate n'ayimbamuko ne ku luyimba lwa Chameleone munnange eside eno ate ba fans ne banyumirwa era nga bolaba mu katambi awo. Doctor, you never love you. Doctor, you straight out of USA. New York. Lily Puzzle akubidde Dr. Jose Chameleone live. Doctor bagala nnyo yawonye. Mwebale kumusabira akomawo ebisonga ki. Doctor we love you, celebrate you. Bakulu akayimba kyakakodya. Neganyeza simbi babuwe Ize sirina musamolo nya simbi zendiko Lily Puzzle akubidde Dr. Jose Chameleone live mungale. Together! Doctor, we love you! Ay, wadikeni ngoro ya Doctor. Papa. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ku mwana mulenzi Lily Puzzle munnange abantu banyumiddwa ate eside eyo ng'ate bategedde nti akubidde ku Dr. Jose Chameleone okuva ate wali mu USA. Kakati munnange awo kankuggyoko ate nkutegezeeko nti no Bebe Cool jjukira nti n'okugambye naye avuddeyo muganda wange kyataatendereza muganda wange Alien Skin nga mpozi nga tekiriiyo omukulu Bebe Cool sigenda kubeera nga nkulwisawo leka nkuwe katambi kano aka Bebe Cool ate nkomewo. Tuli Lugogo Cricket Oval ndudde okuyimbamu basaba okulaba mu nkuuka mukama waffe asemba kundaba mu nkuuka so njagala kuyimirira wano kuyita bannayuganda baffe mwenna mumanyi omugaso gwa omwana oyo kumusapootinga mumanyi how important it is okuzzaamu abantu amaanyi n'okumakinga sure nti basita baffe tubalekayo waggulu ku lwokutaano tugendeseeyo fujjo tugendeseewo mulenzi oyo era mbeerako ku TikTok oko nendaba simanyi kino simanyi kiri nenseka nenga tugende erugogo tunyumirwe tugende erugogo twatike olunaku lwaffe so tugende tuwagire Alien Skin era nkubiriza abavubuka mwenna kwegamba Alien Skin yavuze ekintu ky'abavubuka ekipya ekiriko so Alien tazze nga muyimbi wa bulijjo no Alien azze nga creator okitegeera omwana oyo namwagala lwa nsonga lwe nasooka okumwogerako ku bigambo by'okulya enkoola yakyusizaawo straight away yazza omuliro naye n'akiraba mangu n'akyusizaawo naye tunuulira Alien obunene bwe okitegeera so we are going to insist and we are going to support Alien Skin era nsaba n'abayimbi bonna gye muli mukole eki mujje tubeere ffenna ku lwokutaano Lugogo Cricket Oval just tunyumirwe then tulabe ku kimenke kyaffe tuvaawo tudde ku kiddako onooyimba nina okuyimba ndudde ggwe abaana naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde bwe bityo munnange ate bwebitambudde ku zi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwekiti.